President bwe yabadde ayogera eggulo ebimu byategeerekese n'emu byasigaddeko ebibuuzo kwe kuli ekyamasomero okuba nga gaggulwawo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja ogw'ekkumi eri abaza bali mu bibiina byabwe by'akamalizo P7 n'eyokuna n'ey'omukaaga kw'oteeka abali mu yunivasite n'amatendekero ag'owaggulu myaka gyabwe egisembayo wabula aba paalamenti bamu ku abo basigadde nga bakyaliko akabuuza era bagamba nti beetaaga abakulu mu minisitule y'ebyenjigiriza bavayo bongere okuttaanya kino kigenda kukolwa kitya kubanga ebisinga byasigadde matankane nga mpale z'aba 7 ziba mpanvu si mpanvu nyimpi si nyimpi kukirako bitogero by'amalwa. Because the finalists in each learning institution mukwogera kweri eggwanga omukulembeze gwanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'awansalessale ku nsoma egenda okuddamu okubaawo eri abayizi mu bibiina ekyomusanvu ekyokuna n'omukaaga nga bagenda okuddamu okusoma naye n'alagira amasomero ag'obwannannyini okwegatagga gavumenti bwe ganaaba galemedde okutuukiriza ebisaanyizo ate kireetera ababaka ba paalamenti ab'enjawulo okutuuka okuwa endowooza zaabwe. We have decided to reopen schools for the candidate classes of P7, S4, S6, finalists in tertiary colleges and finalists in universities. Nga kati bogambye nti tugulawo candidate classes bwe bamala okukola ebibuuzo P7 yandibadde egenda mu senior 1 naye kati senior 1 tugituuzizza tebagenda kukola ki kati awo there is going to be jam ejja kubeerawo jam awo nayo president yandibadde atangaza bulungi oba Minister of Education etangaze bulungi plan gyeyina nti bano bamala bagenda kukola bwe bati abaana bayongera okusoma. It's really a pure gamble kubanga waliwo abagenda okubasitagana ati nga tebali promoted. Ffe twali badde tusuubira nti gavumenti yalivuddeyo n'egamba oba edikiralinga eno dedia yalibadde dedia naye kati bavuddeyo misinde bano baddeyo basome bano bakole ki. Manyi omukulembeze bw'aleetayo advice abeera nga amaze okufuna research tetusobola kubeerawo nga tulinda mbu covid egwewo ddala tulyoke tuyingire mu mirimu. Tulina okugezezaako ne tulaba kubanga abatwalisi bwe bajja wano balina okubeera ne certificates eziraga mbu bali covid free. Abaana ba Uganda abaana bato naffe abakulu bennyini tutaasa obulamu bw'abantu. Yes, n'okulaba nti teri okufa nnyo okujja ku corona. Ye omubaka okuva eBuyikwe David Mutebi atendereza president yasazeewo bwe yatunuulidde embeera y'enfuna y'amasomero ag'obwannannyini n'ategeeza nga bwakuta obumbi okubuwaayo okubayamba mu ntambuza y'emirimu nga kino kyoleka lwatu nga gavumenti beefa ku byenjigiriza ebisigadde n'asaba abantu abulijjo bakkirize enteekateeka ya gavumenti kubanga ekiro mu kaseera kano kyakutaasa bulamu. Twala abaana mu ssomero kiki kuyigirizibwa bakuguke babeeko omutendo gwe batuukako kakati kyekisinga obukulu nga tunatunda na bizinesi eri mu byanjigiriza n'olwekyo singa omwana aba agenda kufiirwa okutuuka ku ekyo wateeka okubawo ekkubo eriyambako okutuuka ku ekyo n'olwekyo kiseera bawompawa wadde wabaawo okukosebwamu. Government schools ezisinga zonna tezirina kilasi ezimala n'akamu tezirina basomesa abamala already n'abaaliyo baali mu mujjuzo ate ne gavumenti siraba nti already emaze okugula ebintu byonna ebyetaagisa mu government schools. Nze kyenandibadde nsaba gavumenti eyambe private schools ebawe omutemwa gwa ssente basobole okutuukiriza SOPs abaana baabwe babadde nabo babatwale. Ku Raso TV nze Grace Girinya ne Lyasa Jabi Omunyo.